ekisumulusa amaso kifuna yasse ekyolujja olugula erudda waalina ofulumira kati ssebo tokyankombya yadde kamuntamu oyagala ssebo okufuluma abweru genda emmere oyagala genda gigaba wabweru kyoyagala okukola maama kati kugambe tukyaswala oswaza buswaza naye nga jjukira mukasi wattu ekusinza kuyawulidde oba oyogerayogera gwe mukasi gwe nkugambako giragira jangu kati jangu bwe biba ebintu biganye mu ddembe jangu tugende engire naye musajja genda lwaki tokkiriza kulabika ng'omusajja tagwa mugwambulago lwaki onyima ekyankaire lwaki onyima ekyekiro lwaki onyima ekyekiro mukazi gwe lwaki onyima ekyekiro lwaki onyima ekyekiro musajja seba obusungu kati njagala olabe yamukuba paasi jasi lwakyakiro kale it's a boy VJ Andre the incomparable nagamba buli wetulaba ekinauganda mubamu ekyokuyiga George Semei agenda kubeera musanye ate mukano kakyali kunyanjula sono lwekyo wandibadde okuwola muno n'omugamba nti ate ffe tutumbudde namuwooya Teddy naye mukatandika obutandika gambye oli ne VJ Andre the incomparable nakaweeswa afuswa naye tagenda kabulamu tukyakali kunyanjula so nga ate Alieti Nkinzi naye mukatandika ate nga nakugamba buli wetulaba ekinauganda wabeerawo ekyokuyitiga ennyonta y'ekiro gyetwolekedde kakuliyetingibwa igwe Yunusu gwe omusajja gwe sigenda kuddamu amasima kulabisa yadde ku kyeggulo yadde ekyekiro mpulira nga amasimu ontamye kimala ekigambo bwensi nkikoye mpulira nga ontamyesa ekigambo bwensi ninga nti nonse yakigulawo gwe buli kadde nonangira obwensi musajja gwe wasukka neera neetonda anti weetonda neera nze tekyajjawo okimanyi tuli mu biseera bya kafyu naye gwe okwate kuwona ofuluma abweru n'ogenda woona okumyawo ssaawa 3 kyokka ati kafyu etandika ssaawa emu ekigambo bwensi mpulira amazima gali nti ontamyesa ekigambo kuwulira bwensi kikyenakola ennyo ekyo jesi muntu genda byobugenzi ogendayo bugenzi ndahira amasima ga Katonda bwoba teweekebesa mirundi giwera 4 togenda kuddamu kulaba kyakiro ak'omuntamu peke nekebesa emirundi naawe leka njula kumalayo buntu bukebera nekebesa emirundi n'emirundi amalwaliro gonna gonna nga vuunise neera okyabanja ki kati nkubulira mukulu sigenda kunoba ekyo kyonkubuulira ngenda kubeerawo nkufumbire nkujulire wabula togenda ekyekiro kyo akuna naawe ebintu byekiro ebyo tobissa mu mbeera lwaki ogira jjukira ekintu kijjasinze okuuma abasajja most of the time kiba kyakiro kati ate omukazi bwagaana kimuwa omusajja aba talowoosa lwakuba nti n'abakazi temukigoberera naye omusajja buli bwatala ekyakiro bwakeera ku makya endowooza yeba wansi ddala ate ne mpulira ey'amanyi ey'okuba nti no akola kugambe ku mulimu naye ebeera wansi ddala era ekyo mu kigonseemu ne bwoba onyise n'omusajja ekintu kyokka kyokka kyosobola omukolera at least munyiivu bwo musobola okuyombamu naye ekyekiro at least era ogamba wayi essowaani yiyo oba wejjulye gwamanyi kale nno mukazi wattu yayitawo najja erudda naye ng'ekimugaana kimu lwansonga omusajja yali yakola obwenzi naye nga mukasi wattu yeeraliikira okuba nti ate omusajja asobola omuleetera obulwadde yayitawo najja erudda mu kisenge kale mu kisenge eno ayinayo zisuluwale okwerinda sibuti ogusajja guyinza okugirira awo neokwate kubo ne gujja mu kisenge negwe kyava agiziwako tajja kweteekera gambye tukyakali kunyanjula nakugambye kowola muno omugambe nti ate bamaze okuteekayo abakazi seba basinga balina omuze guno asobola osula naawe naye nga jini ali mukaaga ng'amasima gali nti obanga asaba okulwa emmere y'okulumbe ng'ekiddako kimu kulabika nti ate ogyesonyiwa yayitawo n'asooka saako esooka n'akwata erudda eno jini ejja kuba ateekula gambye bakasi bangi kino bakikola mbufumbo singa bbaawe aba yamunyiisisa ekintu naye kyamanyi kyasobola omubonerezaako kimu
ebyokuyomba tebimala nekyasula omukwasiza ku kyakiro omanye ekyekiro teriyo njala ekyasinze lumanga yakiro bulaasa ekwata noyagala okulaba buno bwe bayita busopu naye ng'obulabira mu kiigo oba okitegeera kale nno yasooka n'ayiwako ate suluwale ey'okubiri gambye tukyakali kunyanjula tuli ku nyonta ya kiro enkalamata yennyini eri gy'owulira mu buswandi kyabasooka anywesa katulabe najja budde gambe bwa kafyu naye omusajja essaawa zatambuliramu alaga alinga kyokyowaaka ate era ekirala alaga alinga kugambe bano abapoliisi nti yomukwaba bakwasa amateeka kale omukasi yamukwata ng'akola obwensi ekyo nikiviirako ensonga lwaki naye amumma kugambe essowaani okulabika nti agirira mutajja kukkiriza musajja agenda kukoza mu ssowaani ndala akwate kubadde ne muyeewaka ataaliremu kale musajja watu yejjusa omulundi ogwali ogumu omanye obwensi yesi bwangu nnyo ebiseera ebisinga tebutwala kwegambe na ssaawa 2 nedda naye osobola okuluusinga ewaka okumala emyezi egiwera naye nga jesi watwala dakiika nga 3 bakalana ng'olya emmere naye nekikuleetera okumala ewaka ssebe ebbanga ate eyewaka eba yanjawulo lwansonga yo bagikuwa sigamba nti oba olina kyotaddemu oba olina sente oba tolina emmere y'ewaka bagikuwa ey'ekiro naye eyeri ebbali munna ebiseera ebisinga ebaamu embeera bw'oba tulinamu mu nsawo ate eba nsibu kale nno musajja wattu yatula erudda ennyonta yeemutta sigala kuddamu kwegatta naawe noba okuyinza okola nga seegatta naawe ngenda kukolera buli kimu ng'omukyala ebigambo omukasi bye yamugambye nti agenda mukola buli kimu ng'omukasi wakati alina okukola wabula ekintu ky'okulabika nti akwata kawaayiro ekintu ky'okulabika nti nno enkalamata y'ekiro bagimuggyako akuna ekyakifuwe mu ng'ombe kale nno musaatu asula ludda alinga asula mu galagi kulw'ensonga tebamuganya kusula mu kisenge manye bisobola okuba nga emmere bagisaaniisa ennyo naye omuyaye n'aleeta omulawo nga kugambe abigula mbigule kale nno musajja wattu yakwata piro naye bino bibeera byakwegumya osobola okwetoloola enju yonna naye nga just nyonta buyonta yeebuusa akole ki obwensi bulungi lwansonga oba obunyumiro naye obwensi bubi lwansonga munnange busaala ate emirerembe ewaka gy'oba ova ate n'olumu abasajja bagenda ne bakwate kubo ne bakola obwensi olumu ne beeviirako bo bennyini ebisiraani kandi abakasi abamu bagoberera nnyo ebintu by'ennono asinza okugamba naabe bombo naabe olweso naabe akina akeyeeyo osobole okwenaasaako ebyo ebisiraani naye ono bamugambye kwekebera mirundi ena naye musajja wattu yakekebesa emirundi 7 obupapula abuleeta enkya neggulu naye omukazi tabwesiga akimanyi nti abasajja baba wiringa okukola buli kimu ekisoboka niwaba mulwadde okulabika nti at least asobola okufunako omuntamu kati yeebuusa nyingire musajja wattu enju yennyini gye yeesimbira sebo bamuwaako ekisenge mwalina osula ekikye kyalina osulamu omukasi yakyefunsa kanno musajja wattu yatulira erudda yii mukama sitaani lwaki wankema naye nga yakkema akusanzeewa okuggyako obutatuula ate n'obutaba na bugumiikiriza manye ebiseera ebisinga abasajja balina enjogera egamba mbu ate gwe munange ono alya lumonde yekka naye munange osobola osanga lumonde asobola okugattirawo kuba gwe ate atagenda kutta aye nga n'enjala agiwonyeza naye osobola okgenda n'onosa erudda ebbali ku ttooke naye ettooke lyonosezaako ne likuviirako okuba nti nno lumonde ono gubadde musirigo gwe kennyini gwe yagweruyimira ne gugaanibwa okuddamu ate okulabika nti ogukola ki ogusogolamu yadde omunwe so n'olwekyo olumu mungu bwakuwa lumonde kkiriza nti yoyo lyoyo kasa tatta yajja manye kisaasinza okugoba ebirowoozo ate n'ebintu ebisinga otuba ku mitwe etera kubeera ng'oli yakwata erudda aliko ono gwe basiiba bakyakaliramu ngamba kiraabu yeekatankira
baabano nagambye tuli ennyonta y'ekiro kitugesaako okwekkaanya musajja watu yayitawo kyawe tuva tulira erudda budde bwa kiro naye ali mugesa kubirowoozaamu omusajja omukulu nembeerawo nembanga ataawasa ennyonta n'enjala ne bikuluma ekiro kiramba kyonna nengawa katonda alina ettima naye ng'ettima gwaba yali ereetera omwenge nno osobola okugunywa ne gukwata naye eddakiika zigwerako ebiseera ebisinga ate omanyirawo nti buli kimu kiwedde omwenge ogunywa ne gugenda ku kicwa oba ne gugenda ku jjoba naye bwe gwesebengula bwe guti ekisibu we kyakomye wennyini ate we kitandikira oba okitegeera so nolwekyo omwenge guno tegujjawo bisibu wanje kan obulamu bugamba ki baamukubira akasimu obulamu sibuge jasi obulamu bwe butyo bwanyaanya ngesaako njagala nkukubyeko nkubuuzeeko ebyo ne mukyalawo yaterera waayi mbadde nkubuusa ensonga sirizo wampitiramu eza mukyala wamala n'ozikwasaganye yagaana ebintu munnange bikyali simbye enkandago kyoyagala okukola ukikolako kati kyogamba bw'oyagala atlistiko okulabika nti ogendako mu lusuku oyo nja ku matooka okola otya munnange nkozesa kano akababuulu naye nina piro gye neezingamu nsula neezinze omusota gunsingako kimu kwekulula muganda wange gwakusinga naye nagamba nti munnange akawala keesonyiwa akawala kalina emikisa gy'ebiseera n'ogaana era mukalemerako ebyo bye byavaamu muganda wange ate osazeewo kuduula buduusi naye nemukasi yennyini nagenda mu ddwaliro nineekebesa okwekebesa nga ndi mulamu naye omukazi se bwe yagaana oli mulamu naye kale nja kujjayo enkya kale munywanyi kyava mugamba nti nja kuyitirayo ate olunaku lw'enkya tulabe aye kyekyokukola kulwensonga munange gakuweebwa muno ate bubeera ne kyapiriwo yasobola okujja n'asobola ogonzaagonzaako ku mukazi singa ebintu biba bikalubye omanyi waliwo ebintu ebimu nga siffe kennyini abasobola obyesolovingira n'abo abantu be tuba tusobesa ng'olumu ba mwetaagamu omutabaganya kati munywanyi amugambye olunaku lw'enkikandabe ate kikye tunaakola singa naba nkutekuwa okujja eyo alikka bbiya nako kennyini akakombera tayagala akagwemu lwa nsonga yandiyagadde ate ekiro asobole okimalako ng'ali kwako kamu kale nojja kati ngunywa tegulina makulu kubanga omukazi awulidde omusajja ekimusumbuwa nonno kitono nnyo tekisobola natwala ssaawa naye mukazi kyava asituka awulidde ebikuba mu nju omusajja ono tantugira mu nju muno genda oyisa amaaso ng'ebisumuluso weebiri olugijjukira yalulookinse kyava akwata essimu okusinzira ku mbeera bw'eri omusajja ayinza okujjaawo n'atimatima olugi okukakana alugjeemu kale njakubira munywanyiwe oliwa munange oli ludda wa ddoola liwe wakambale na ninako gye nalase munange kambadde manyi nti oba oli kumpi ojjeko wano ewaka kiki olina obuzibu mukasi watu yeebuusa byogere atya esimu naye yennyini nnungi mu kuva mitawana singa giba zijjize abadde akubidde munywanyiwe abaali wano esimu ng'evuga kyava agikwata ati munaye mbadde siinaako ya time nga munnange nanti nabadde nasigazaako eddakiika emu ati wetumaze ogyogeramu kati neggwako kati subadde munnange ati ngenza okukeberako ya time erudda eri nga nayo yennyini tewali ewaka mbadde nyisaba ojjeko eno ewaka kirone bwenva eno ngenda nga nagenseeko wa kizito manyi nga nawe bwe nagamba ne munange mbadde manyi nti osobola okujja waliwo ensonga kanzijja ngenda kukeera ku makya kale mbadde nsaba engeri gye nagense kwawe nsobola okukeera ku makya nzije gwange nanti munange gwe mukwano gwange so nolwekyo nandyetaasa okuyitiramu amazima gali nti embeera eri wano ate si nnungi
Kani mukwano gwe gwabadde akubidde abadde amuyita okusinziira ate ku mbeera gy'awulidde ng'omusajja ebintu alinga abitadde ku leve endala. Baba kyava asituka. Omanyi okubeera mu nju naye nga weekengera nti omusajja asobola okukwata kuwona ajja. Yayitawo najja erudda naye yennyini tasobola kwebaka mu nju lwansonga baawa amumanyi. Baawe ekituuka ku mmere y'ekiro asobola n'okwasa amadirisa endabirwamu sonna n'asiiwa. Omusajja ono tajja naye nga jja kantu kintu kiri simpo busimpo. Ate nga bumanyi abafumbo essere ebisinga stokes tebaagala zikozesa ezo z'ekisirusitu. Kale kali mukazi watu yeeraliikirira omusajja ayinza okuba yafuna nkumuunye n'agenda amuwereba. Kyava aggula erudda naye nga mukwebbirira okusinziira ku mbeera ati gy'awulidde ewaka. N'asooka alingisa. Omusajja ono omuntu bw'otamwetegula oyinza okukakana ng'omusajja akunyigidde mu nju kubanga olwedde aba yakuwasa. Kati omusajja ate bw'aba yakuwasa kiba kitegeeza gwe aba ayawasibwa oteekeddwa gondera. Kati wano omuntu onoonya eggezi erisobola okujja wano kyava ajja erudda ate ku lumu y'omwami mwasula. Kyebase manyi kiyiwako limu kifuluutira kumukumu. Kyava asoberesa ono naye budde bwa kiro jjukira omusajja yamuganya okulaba kawaayiro. Kakano oluggi lw'omulukuba alubandudde. Kyava ajja naye mukwebbirira. Budde eyo kiro mu matumbi ajja nga asoberesa ayagala kwetegula kibambulira kya musajja okusinziira ku bye yawulidde. Kano ekisumuluzo ekikkula wano beera n'enju ng'erina ensigi nga 3 buli w'oyita wabeerawo okugamba oluggulawo. Ono eno erudda mu dining oba ku dining. Kano ayagala kufuluma naye nga jjukira ase n'asooka amukeberako. Mukase ali mu nju naye teyeesiga musajja we kyava dda. Abadde ayagala kufuluma naye ng'ebisumuluso ebiggula ate erudda ku lujja olufuluma olwedde tabyina. Kikyebase akimanyi kiba kye tekitera kwebaka mu budde nga buno. Baabano n'akwata ekkubo n'addayo erudda mu kisenge. N'agambye tuliko ennyunta y'ekiro kasinema ketugezaako okwekkaanya. Kaani olwedde ebisumuluzo abadde abyerabidde munda bintu bya kiro byakwebbirira tayagala baawe amanye. Kumbe ono kyava asooka asoberesa kati ate teyasobola kwekkaanya ludda ku kisenge kya musajja naye ng'olwedde kiraga kiggule ate ng'obedda kiggale. Ekisumuluzo amaso kifuna yassa ekyoluggi oluggula erudda w'alina ofulumira. Kati ssebo tokyankombya yadde kamuntamu oyagala ssebo okufuluma abweru genda emmere oyagala genda gigaba wabweru kyoyagala okukola maama. Kati kugambe tokyaswala oswaza buswaza naye nga jjukira
mukasi watwe kusinze kuyawulidde oba oyogera gwe mukasi gwe nkugambako giragira jangu kati jangu bwe biba ebintu biganye mu ddembe jangu tugende engire naye musajja genta lwaki tokkiriza kulabika ng'omusajja tagumugwambulago lwaki anywa ekyenkaire lwaki onywa ekyekiro lwaki nyima ekyekiro omukazi gwe lwaki nyima ekyekiro lwaki nyima ekyekiro musajja si busungu kati njagala olabe yamukuba paasi jasi lwakyakiro omukyala n'atandika okutulukuka omusaayi nga guva mu mutwe kanno ng'ekibadde kimunyiisizza lwansonga omukasi takyamuwa kyakiro kyokka ate abadde afuluma abweru mu budde obw'ekiro ekitegeeza nti nno akikoleiza akasonso ye enjala ye oba ennyonta ye alina gy'agenda n'emuggwerako ate n'agirekera omwami ali takakkanye ng'amusse bannange ng'omukasi olowooza yenyeenya omanye ebintu bino ebyobutabanguko waliwo ebintu ebimu bulamu byoteekeddwa okwesonyiwa ng'ebiseera bisingasinga oba onyiise n'omukazi kirungi nnyo atlist gwe n'okwatikwa n'ogenda n'osula mu ddiiro ensonga n'omugonjoola ng'ate buli omu akkakkanye lwa nsonga ate awo mu busungu oyinza okukoleramu ensobi kanno omukazi amukubye paasi tasseemu kunyega yayitawo n'asooka akumawo erudda mu luumu yeebuusa nkole ki kyava asooka akwata akasimu ekintu kye yakoze mu busungu obw'ekitalo olw'okuba enjala ebadde emutta obudde buno akyejjusa ennyonta y'ekiro emuleetedde obusibu ndowoosenkana mate mususeeko agenza olaba takyasobola kyebeera ate ng'omukazi ssebo yaafuluma n'agenda n'anywa geemu ganga aganywera bweru ssebo nzo nnyima ag'ekidomola ate agange gennyini ge neereetera mu nju gwe ssebo ogende eyiye ennyonta ogyemalireko wabweru sijja bikkiriza kanno okuva mu ebyo obusungu obungi ate bye bwasadde yakwatikubwa n'asooka dda erudda ate wali mayiti manyi osobola okubeera n'enju nga nnene naye mu nju munene bwayo ng'erina ebisenge nga 7 naye olunaku ekisibu ekiguddeko mu nju w'omanyira nti n'enjuyo buli kisenge kifunda mayiti mu nju mweri yeebuusa nkole ki ono kyava asooka atulira erudda z'entebe yagula nnyingi lwa nsonga eddiiro yali simba teriri ku pulaani mayiti y'omukyala weeri yeebuusa akole ki manyi ebintu ebiseera ebisinga buli kimu kyetukola kirina kikizaala ajjukiramu wali we yamutugidde ate nno obusungu obungi teyakomye kutuga wabula n'okuba paasi kwe yagase naye nga wano oba okinenyeza sitaani manyi sitaani waliwo otumwesibako nga naye talina ye nga ye mutawaana most of the time sitaani olumu abeera nawe naga naye ng'onampayirisa mukoze eki kati obudde buno anenya sitaani kiki yamutuusirizaako kati kyava gyerudde esimu evuga kati yeebuusa ono mugambe ki manyi osobola okubeera awo ng'essimu yo gwe kennyini n'akuba omumanyi era ali mu ssimu yo naye nga weebuusa okole ki kyava asooka agikwata wanji baaba ku luwe yakubye onkubiddeko naye sibaddeewo
anti nsanzeko Mr. Call Funyemu obuzibu wano. ngense nefunamu wano obuzibu. Tumenye obuzibu dolini. Kale mbadde ne Dolini. dola bwetugize dola oyo. Teko nga ayiwa omusaayi mungi. Ngenze musanga dola ayiwa omusaayi atagudde wansi dola asituka ate tasituka mukwatako ate tayinya. Simuse. Funyemu. Jasi tufunyemu kusowaganamuko. Newe tufunye ate obuzibu. Kyava mu busu omukyalo musikono simuse naye olina gw'okubidde. Kanzije kati. Kani nga mumanyi nti Oluganda munnange nagamba waliwo ebintu ebimu ebisobola osigala mbu Oluganda munda yasalawo akubire muganda we yasobola okujja at least alabike ng'ate banoonya bate basobola okwasaganya ensonga ez'okuba nti omukyala ye mwennyini ye yamwejjiddewo yeebuusa kiddala ati kye yakoze. Bannange gwe omwana w'abandi tudabayo kyokoze bannange tone abadde Antoniyo amusima kale omukazi oyo yabadde agira nga mugamba agire n'agira kati nagenze okugira nga agize kugamba genda obeere mwetowaze wamu naye nakugamba ekintu kyewakola nti kyali kikyamu nti omukazi olina mugondera omukazi olina kutandika kulabika nti n'omusa omutima nakikola naye nange byatabuseeko naawe tombuusa ate bingi mukasi wattu kitooke kyakoze ebyambyone naye nga byavudde lwa nsonga mbu kyabadde mbukiwulira yingi ne babiridde kati ate ng'omukyala ye yabadde afuluma abweru ate nga yabadde yeetaaga omukasi yabadde afulumya nga bagamba akuba obwakuba awumba so ne mu kuyomba oddirisa ate n'omuntu assa omuntu naye alina entiisaamu gy'atiisaamu lwa nsonga naawe okutta ogambe kiba tekikyali kizibu. Ntoniyo mwannyinase omwannyinanze munange tewali kyakkola ate tusobola okussa akadde emabega kati kimbadde nsaba lwaki tusooka n'ofuna essuuka ani tusobola ate okugyawo mayiti eno singa esigala wano tomanyi osobola ofuna abagenyi bootetekekedde kyava mubuse emotoka efuta wataddemu egali naye kati nno nasooka oleete essuuka esobola at least okulabika nga tugyawo mayiti eno muntu tagira wano ne tubula naki ekyokuwoza bannange omwana akawangamudde mukasi wattu nno yava awanuusa yeebuusa kiki bagenda okussaako lwa nsonga waliwo ebintu ebimu bye musobola okubikkiriza naye okufa kw'omuntu oba ekintu ky'okutta omuntu ebiseera ebisinga kikalubira ddala okulabika nti noobikkiriza ate mpaka obulamu bwo omuntu ebiseera ebisinga bagamba teyeefiira osobola mutanga teri n'omwakulabye naye muganda wange bajja basobola osinga mayiti ate bagijja erudda mu ddiiro we yali amutidde magese muganda we yasse ate yamugambye kyetulina osooka okukola kwe kunoonya mayiti eno wawe tusobola ate tusobola ogiteeka mayiti ebyezitowa gwe teweebuusa lwaki keesi bagisitula bangi kandi ngeri kisajja kikyakulamu manyi munnange byoba basiza gwaba abyegendo byemalira kyava bajja ne bagikwata bajja bagiyiseewo tuli ennyonta y'ekiro ketugesaako okwekkaanya kandi baleeta mayiti ne bagiteeka erudda mu siiringi naye nga weebuuse ku mpunya y'omuntu olaba jasimbwa amutadde ludda mu siiringi bojja nti enjuto agenda kuddamu gikozesa
ayitawo gwe bataddeyo. Kati omanyi bune ekisiimuula osiimula omusaayi guno gwonna guggwewo buli wamu. Nze nja kukeera nnyo enkya ku makya ebirala tunaabimaliriza ku makya. Kati bolo. Kandi sisita nga amuwa amagezi nti sooka oggyewo omusaayi ebintu bino tubirabe enkeera. Ekyendaga kati kanzireyo musange nja kukeera nnyo nga tetunnalaba nkomewo. Anti munange mukoddomiwo namulesi waka ate ayisoloosa nagize mbasajja kati kansooke ngende ewaka ndabike nga mubusaabusa ekiraga nti nno atulisimbadde naawe. Ate nkya ku makya nsobola okukeera nsije tulabe ate ensonga tunaasobola osikwasaganya ng'ajja ayitawo. Ono ebintu byamusobedde dda n'okutta omuntu gw'obadde owangala naye mu nju. Ekintu ekyo nakyo kirala ku lw'ensonga ebiseera ebisinga gwe kennyini ne kwegamba osobola n'okwefoomingirawo hallucinations. Yatuula erudda naye nga tasobola kikirisa nti ate omusaayi ogumubunye mu ngalo ate gwa mukasi we. Kati abaali wano waliwo atambula gwe batadde erudda kumbe obedda aloota byonna obedda ali mu kirooto. Kasi kyava mugamba nti munange maze okuteekerayo ate akasi wandiise n'olabika nga weeyosaako. Mpaamu eddakiika kino ekirooto neetaaga nsooke nziremu mpumule manye nti nno ate si kyembaddemu oba kugambe nti kibadde kirooto. Obedda buli kimu ekyokutta omukyala bibadde mu ndoosa abadde aloota biroote. Olaba ntuuse ne ku sseeryo eryokulabika nti ndowooza okutta mukasi wange ku jasiti akatakusa kapa. Wano nno otandika okwebulira lwa nsonga oba olaba singa oba onyiise kyekiyinza okuddako. N'ajjukira mu kirooto ssebo yasoose kunywa ku nguuli n'eccupa eno bw'ate bwe yagikanyuse kakati teyagikanyuse nno eccupa obedda agiina naye jasiti kiri. Omanye ebirooto kyekintu ekikyasinza okutiisa naye wokomawo erudda mu reality kirina endabika gye kikulabikiranga kwegamba ekyaddala ekibaddewo. Mukwano fete nakyo njagala okwogerako naawe. Yogera mpulira. Sajja yasaze wadde eri Katonda. Biki ekyomba tenyala kutandika kukola? Anti munange badde njagala kutandika kukola okusinziira nti no mbeera nnyo ewaka. Kati kankubuuza wasabye dda omulimu? Kyenkana nagufunye. Bwe kiringa Susan mukwano gwange olinga bwe nagambako Susan ye yanfuniddewo engendo otandika okukolera. Kunzikiriza. Kati jesinga nina kusaba. Kulowooza nti sinja kukkiriza. Kati kye kyakufunisiza endowooza nti ngenda kukkiriza. Siya mpaka kuba kino kyama kyonna kyonna tekijjawo gamba nti toli bba wange. Kana omukasi nga mugamba munange newankubadde nti no twanyigagana naye ekintu kiŋŋaana ati kulabika nti olukuseera nkyali lujja gy'oli. Sisobola munange kwatekuba okuva waka wano ng'ate era sisoose kusaba. Genda mu maaso n'enteekateeka zo. Kati kankubuuse. Bono ndi wasazeewo dda. Lwaki ojja okuneebuusaako nga ansa yo gyina? Kati ate lwaki onyiiga? Omusajja ssebo naye entondo yasongeramu omukasi azze musaba lukusa lwa kutandika kukola naye olw'okuba nti nno masikati awo waliwo ekitagetta amugambye lwaki ojja okumusaba ng'olwedde buli kimu gw'osalawo busazi nga toneebuusizaako kuba olaba ne kiri wasalawo ekyokunnyima ekyekiro kati gw'osuubira ki? Ewaka bali mu biseera kugambe bya covid embeera nga bwe yalinga nga munnange waliwo ebintu ebibeesabeesa naye okubeera ewaka ng'era naye kubikubeesabeesa wa ate embeera nayo yali ndala. Sajja yayitawo yasazewo alabike nti obwongo bwe atulisika busa eri Katonda
buziko n'obutabutabo obutonotono ate bwasobola okumalirako obudde. Lodi kyava asituka. Baali wano omukyala asse. Omukazi yasalawo buli kimu akikole mu mbeera wabula omutaliimu kwata kawaayiro ebisigadde byonna byonna abituukiriza. Kati wasazeewo ki? Kati mukwano nze abadde abuusa ku kiri kyenakubugambyeko kubanga wagenze bugenzi titonsiramu ate newenkubuusa ntya. Kati nkuddemu ki? Gw'oli ekyo kyoyagala. Kati no okakasa oyagala okukola njagala okukola Kwane waka wenyini wampubaza. Wane waka ebiseera bisinga kale TV ogirawo obusanyu n'owulya nga bukutamye. Kati nange nsikiriza nkole kisobola okugattagatta naye nga totya ngenda komangawo. Kale nkukiriza. Tewali buzibu sobola otandika okukola nzanya neyansege nange webale naye sooka olindeko. Tuulaka sooka tulekawo. Sooka ogire kani nange engeri gyensikiriza lwaki nange lwaki togira netulaba nga tugira getula nti onumya nnyo enjala n'omukazi awulira ayagala ensonga zino naye ebintu by'okuba nti sitaani tonkema mukwano kale newankwadde nange mpulira ennyonta ensita naye nedda naye kalamataka ensitire naye nedda sigenda kulinywa amazzi galimu bisejja sijja naye nga naye ennyini ennyonta temuli bulungi. Omukazi ono badde ndowooza engeri gye mukkiriza asobola okulabika nga at least naye mukazi wattu kyakola takyagala naye akula obulungi bw'obulamu bwe awulira amasima gali nti tasobola kulabika nga omusajja ono amuwesuwaniyo jozi zakakuuta katanamanya nti oba kakyatukula nga bwe kaali. Awulira naye ennyonta emuttira kumwali ng'ali mu ddungu naye sika amazzi kaneesonyiwa amazzi ng'akwata kkubo ng'ayitawo. Nkugambye ennyonta y'ekiro atagimanyi bannange nnyo. Oyinsoge olaba bamu balumba bulumbi ku kkubo abalala sebo ne bakozesa akatasaba nsimbi kyava ayitawo najja erudda naye awulira ennyonta emutta naye ekintu ky'okulabika nti anywa amazzi agalinnyeemu baagalimu obusa nkwagala naye ate era teyeerabira nkolase omusajja ono oyinza ogira n'ogira n'amaliriza ng'agise. Kati awo omuntu okugema kusinga okuwonya kyava ayitawo. Sajja kiyinza okugira awo naawe ne kigatta ate ebintu byakyo ng'ajja atayiweko suluwale. Buli kiro nnono eno gye yafuula nayiti jiini zino simanya simanya zino zisweta panti kati sezi nayiti ate nno ng'ekikwawumisa n'ekisenga aba akigadde. Ajja ate alabike nga yeebaka obuliri naye bwennyini bwamufundirira naye tewali kyakola okwesembereza munange bweweriranya sigiri omusiko okusobola osaanuuka naye
omusajja gwe mboneresa bwe nti naye ng'olumu munnange ebintu ebibiri ebikyamu tebikola kituufu kimu ebiseera ebisinga kisingako n'osalawo gy'ondabeko ate okubaako ekimu kyotereza kyayiwaganyi wa bwereere kuba nze gwe nabadde ntegese naye byayenda ndi mwangu anti nga bwe nagambye nti ndi bwangu so sigenda kubeerawo nnyo jja n'alyawo ku nnaka asanze ne naawe leka olugenda enjala nkitegeera n'ensi eyasazeewo nzija kubuuze kajjasi likaddi kati kola ogenda tandika disokombuliro mulimu kulinga ogwaganye gwaganye anti munnange ebyokukola ndabanga ebyalinyiddwamu eggere ewaawa nenjogera naye naye omuntu akkiriza takkiriza kitegeere omusajja namulabye ng'asika omukka omuntu nga ne bwe mugamba kyendabira ddala nenga amukaka akkiriza era ogenda okole nomulaba nti akkiriza tokatona esawa emu neyekyusa nesimanya nsonga leero ensaga bintu byakusika muguwa mukasi wattu tayagala mbeera kugambe eyo awaka zamwezeze mutabula oba bintu byokwata kawaayiro manyi nyo ekiri awo naye naawe ekyo tekisobola kubeera kyamaanyi kozi gane kwekwera kasente nga y'omutya nange mbeeremu nesente yo jasi okola obukozi sente y'ekikazi esobola okutuula mu nsawo kumpa mpapula za musaayi kundaga nti ye mulamu ali negatiivu kyonna kino naye omusajja oyo namusaba empapula naye yagaana ozireeta buli kadda ngamba mbuno yeekebesa naye tazireetanga kati nsuubira nkole ki naye ate namunaaye kizibu nnyo musajja omufumbo okkiriza mukyala we agenda akole naye nange no neera nga batera okugamba bw'oba ava ewammwe okukola kubeera kusibu ng'oli mu maka abasajja beekengera osobola okugenda eyo n'ofuna omusajja ate asobola okumalako ekyoyoyo kyolina wanza ebintu byokusika omugoba sibyagala bwe kikituuka ekiseera kyakyo nti kyange kyakkola njagenda nkola kati abali bakagala bangi naye kati ndabika njolekedde ofuna omuntu omulala era kyenda bagenda okufuna omulala kuba kati nze ndabanga akagaanyi tugende munaye wadde nkwawadde okumazzi olweko ng'asalawo ate akalimu akeesonyiwe ku lw'ensonga omusajja yamulabye bw'amugamba ng'amugamba kale ojja genda okole naye ate bw'amaliriza n'amulaga nti kola ate si byayagala kati mukasi wattu yasalawo asobole osigala ewaka okulabika nti agumya obufumbo bwe newankubadde ekigumya obufumbo naye ngono golaba yagula ekitanda n'agula n'omufaliso omukasi kwasula ayina obuntu bwe yaguze nakola buno ojagira ojja kukola ayina obuntu bwe n'abukwata n'abussa munda mu nsawo naye nga kalabise nga akaseketi k'empeke kyava ayitawo manyi buli kintu wekikuwa ogusula gukuwa emposa buli kintu wekirwawo kifunira amagi emmere eringa emuleme jasirwa simu n'agenda agimuleetere naye nga kino akifuuminseewo lwa nsonga alina kyayagala okuggusa mukyala bw'akwati kubo n'agenda abuliddeyo n'akwata erudda kati njagala ulabe ssebo ekyekiro kisobola okuleetera okulabika nti utaamamu n'akwata alina obuntu bwe bwe yasse nabo n'abuteeka erudda ssebo ku mmere omukyala wuuno eno ng'ajja mukasi wattu ye tamanyi ensonga lwaki omusajja amutumye essimu ayitawo kale nojja olaba essimu agirese eno kyokka ate ansumbuwa ng'asula ngambwa ng'akaatirisa kakose kanose oba buki bwe yaleese omuntu abumansa ku mmere n'amansa ne mazzi omanya ayagala ofune overdose mu fuulu swing ng'akwata ludda ng'asooka obuntu bwabusaayo kufumbira ey'omutwe fumbira y'amasavu n'asula ng'akyekola erudda mu toireeti kale nno kasi ng'aleeta simu agisa erudda ye tamanyi lwaki omusajja kugabe yabadde agimutumye kyava ayitawo sebo ekyekiro kireetedde omusajja okuba nti na at least asobola okuba kukyayiya naye nga n'okwekebesa si kintu kyangu abasinga ekyo musobola okijulya bantu bangi bagenda mu kwekebesa naye n'olaba oli bw'atuuyana nga tagensina mu jimu ke kaseera kakyasinza okuba kasibu kati omusajja yayenda naye alabika ati ogenda mu ddwaliro n'akantu alabika yali takeesiga tayinza okgenda ne bakamutema nga munange
ng'akwata kubo ng'akomawo gy'akasiba. Ono ng'asooka asomamu. Bw'otega kitimba ng'omaze okisuula osooka n'olindako engege tezimala gakwasika ng'awujjala namusebo. Kaswato awulira omutwe gumubobberera. Mbadde ki? Mmere gye ndidde yejasi yentamiiziza bw'eti. Awulira tabitegeera yenna ng'ayitawo atandise ogonda naye nga twalengedde omusajja ng'alina bwe yeemana nkulira kugambe ku byokulya bye ng'akwata kubo ng'ajja erudda. Awulira omutwe tagutegeera, awulira kansunsu. Ono awulira omutwe era ko kamungulusa amuta naye tamanya avudde ku ki. Mukuto mulo ate nsi atanywa mwenge ng'asikira. Eyatese engege ense eyakasedde ekitimba nga mumanyi ebiseera ebisinga omuvubi teyeebaka asukka eyo matumbi kyava asooka asituka alabe oba ddala ekyennyanja kikutte mu katimba. Enkalamata tegenda muluma nga yeegulira ssebo taapu ewaka, kyokka taapu baagimugaana ogikwatako. Yaginoonyeresa amagezi. Abeera n'akasumulukuzo ka taapu gwe yasoosozikisa genda kwati kuba okujja nga alina akasumulukuzo ka taapu waali ne taapu weeri ku lw'ensonga atambula nayo. Hanno gwomanyi nnyonta bweruma gwe mukasi gwe gwomanyi nnyonta bweruma. Omusajja omukulu eri mukazi we. Bino gye birimbufumbo obwa ddala. Bantu bangi ssebo babama ekyekiro naye bakola ekisoboka okulabika nti bakifuna. Kibula abasajja abamu asobola n'okutwala omukazi bulijjo gye yamusaba okumutwala naye nga just kugaana bugaanyi just ng'akwata kiwedde bukyanga onumisa nyonta kalamata nenuma ssebo nga neegulira taapu ewange. Musajja ssebo yeegulira taapu amasi yagasika gabadde waka naye ng'ennyonta ejagala mutta ng'asika abadde n'akasumuluzo ka taapu. Tereera ndiraba oti hanno ng'era bw'omanyi nti nno omumwa gwe gunywa amazzi era munange guba gugenda okunywa gusooka kweswanta ng'ajja abadde ataddeko masiki ng'asooka agijjako. Ennyonta emutta tajja suula kigumiikiriza sigenda gula taapu nga tekaatere n'okunoonya sseba amazzi nedda. Naye ng'ekimukozesa kino bwensi ng'akwata kubo omusajja omukulu ng'ayitawo nga basooka bajjako kakufulu kasooka akakufulu ak'okubiri cwe nannyini kuuma busumuluzo era nannyini taapu agenda okusuukuka. Lindako bannange
ng'ekufulu tekuli mita bagisumuludde agenda okuyisa amaaso ng'ekufulu sombi bbiri bazigyeko. Awo omuyaayi yasikanyuse n'eri bannange omuyaayi yaggyeko kufulu n'erudda ssebo bannange katonda wange ekufulu baasigyeko. Omuyaayi amasi yaganywedde nga bw'ayagala alabika yanywedde naga wiiki bannange omusajja yinza kuba yanteereddemu ebintu masi amasi ennyonta ye yagiwonyeza tajja sobola gumiikiriza mukasi kumulumya nnyonta nga taapu yagissa waka mukasi wattu kye yali yeeraliikirira naye nga bino byonna byonna byava mu kugaana kuteeseganya naye bannange nga nalwadde kyekino ebiseera ebisinga jasi ogamba kale bw'oba ogenda okuganywa teekako firuta at least esobola osengejja naye yennyini yagaana omusajja n'ayiya amagezi agasobola okulabika ng'ate afuna ku mazzi. Ennyonta y'ekiro si nnyangu tantantala omuntu bw'owona ennyonta osaka n'okakkanamu naye ku mulimu ogenda aba ali wano nga nannyini taapu asse amazzi yaganywedde by'amaanyi pamasi gaana pamasi akafa omukuto tekaluluma at least gwe waayi ngende ntambula nti abantu nga nti awo sitegeerekeka si omusajja adalimba budaalimbi. Kyokka abantu nemubeeraawo netubeeraawo nemubeera eyo netubeera eno waayi ate kiki munnange bwebityo munnange nga bagira nga taapu bazisumulula ng'obukufulu bakanyuga eri geno mpawaabire kwano gyoli kale osanaye kangenda ate njiye ekinaagulira magala eddiba bwe tunagiva ate tulabe ekinaddako mukasi wattu talina nono omusajja oba tolina wawoyesa muloopa gwe ate ataayikaseeko bwekasi ate era nga yakuwasa ogamba otya sengaawo nti munnange senga ekisajja nekiryoka kisumulula taapu nga sikikkiriza kulabika nti kinywa ku mazzi senga wakubuusa yakuwasa lwaki? Kale no omukyala bagamba yagenda mu ddwaliro ne bamukebera nga si mulwadde era oluvannyuma yassalawo n'aviira omusajja. Ebintu bino bisibe ebiseera ebisinga buweekengera obulwadde oba tobulina era bw'atyo mu nkomekerero omusajja yali obulwadde tabuyina.